His Excellency Kyagulanyi alina oluguudo. Your Excellency Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu oyina oluguudo okusinzira ku Mpoma Satellite n'okusinzira mu State House. Ebintu wagguddewo ekitebe ekyanno kiriyo kibatuuza obufofofo bagamba ebintu byokola bikwata ku bantu ng'ovudde ku message ate okola n'ebintu ebikwatikako ekintu ky'ekitebe kikyali eyo era nakyo tugenda kukyogerako naye wulira nti olina oluguudo lw'okola okuva ewuwo okudda mu byalo eyo oba bayitayo seeta. Oluguudo olwo balupanga okukuleetera ebizibu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kalungi kanaabako nako nga kake Mwai Museveni kajja mulumya omutwe. Alwana nnyo okulaba ng'ayavuwaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ye asuubira mbirowoozo bye nti bw'anaamwavuwaza n'amuzza ku zero kino kijja kuwaliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu byobufuzi atteka ebbali. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti ye bw'ayimirira ku mazima ne bw'alisigala bwomu. Okujja mu byobufuzi teyajja kunoonya bugagga ate okubeera mu byobufuzi si lwakuba nti abiteekamu ssente nnyingi wabula ye omutima gwe gwalina kulaba nga Uganda enunuddwa okuva mu mikono gya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Tuzze tubirabako nti bwe yalangirira ng'ayingira ebyobufuzi baasooka ne bamusalako ekitone kye eky'okuyimba kubanga mu kuyimba mw'ajja ensimbi z'ayimirizaawo bizinesi ze zonna. Baamusalako nga takyakkirizibwa kuyimba ku stage n'emu e Uganda. Wowulirira bino nti kati emirimu mwe yajjanga ensimbi kwali kuyimba naye gwe bagusannyalaza dda. Olunaku olwaleero banoonya engeri gye bayinza omumulemesaamu nga batuukako n'okukola olukwesukwesu okumutunza ettaka lye ery'emagere kwali nga bafoojinzeewo omuntu nti yenannyini ettaka era nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu aliriko mu bukyamu wabula bannayuganda ne bakikuba ekyo ne kibalemerera. Olunaku olwaleero yaguddewo ekitebe ki National Unity Platform. Olunaku olwaleero kibalumya omutwe basula tebeebase. Banoonya engeri butebe bayinza okukimuggyako tebakyasobola kubanga yamaze dda okukyanjulira public. Bakimanyi bulungi nti ettaka lirye era ekitebe kyazimbiddwako kya banna NUP. Olwaleero bateesa akakodyo ak'okulaba butebe bagenda omukamulamu ensimbi ayavuwalire ddala kuba ekitebe ekyo kyabakubye wala nnyo kibalowoozesa nti ensimbi alabika akyayinamu. Banoonya engeri gye bagenda okumwavuwazamu bamuzze ku zero. Bateesezza batya ogenda kuwuliriza emboozi eno otegeere Museveni nti naye teyeebase asula afumbira Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe ayagala amukamulemu ensimbi amuzze ku zero alabe ng'amwesonyiwa mu byobufuzi. Kyesisuubira nti kigenda kubeera kyangu eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluguudo olwo balupanga okukuleetera ebizibu. Buli we luyise Museveni ne mutabani we bagenda teekamu ssente nnyingi ennyo bajje mu balirwana abo. Bagambe balirwana abo bonna b'olimidde ekkubo bakwefuulire bagambe nti oba onoonedde ebintu byabwe mu kulima oluguudo. Baagala okukubulandinga nga omuntu neyiba omubi. Oba onoonedde ennyumba zaabwe, oba onoonedde ebirime byabwe, ennimiro zaabwe, oba onoonedde ebibanja byabwe, oba onoonedde emiti gyabwe. Era gavumenti ekiyingiremu ereete gavumenti valuwa avaluwinga ebintu by'abantu byoyonoonye ng'okola ekkuba eryo nga lya buwumbi nga 6 oba 7. Ogende bakutwale mu kkooti bukusinge oliwe abantu abo abatuuze olw'obonoonera ebintu. Abatuuze abo bagenda bateeka ku nninga babatiisetiise bababuulire ebyokukola. Era omuntu wenna ali wano ng'omanye ekkuba eryo ng'omanye abantu abo kwata akapikipiki oba akagaali obayitemu ng'obabuulira missoni ya gavumenti ejja bwe baba tebannagifuna ejja. Era Museveni ategese ba propagandist be ku radio ekyo gugenda kubeera mulamwa mulamba ku maradio ku mapuroguramu kwegamba ono lwaguddewo ekibiina yatandise okubonyaabonya abantu
kwegamba obeera otwane neiba ng'ayinza okujja n'asigula emiti egiri ku kkubo nga tabuuziza ku nannyini kibanja. Omwana ye yeefudde kyennaku zino. Twabagamba oyo omwana tasemberekeko oyo gw'olaba. Ekisooka mujoozi nnyo. Ekyokubiri bagenda okunnyonnyola ebintu gavumenti ebiyingiremu simanyi biki baleete gavumenti valuers batandike okubala ekikolo ky'ekikajjo nga kyakusasula obukadde 10 wasigula ebikolo 18 ng'olima ekkubo emiti owulire naawe embirigo. Your Excellency beera ng'okimanyi n'ekyemanyi oli musajja mugezi amateeka ogamanyi oli muntu w'abantu gomanyi bwe wakolagana n'abantu bo okubalimira ekkubo eryo eriviira ddala ewuwo ne liddeeyo mu byalo simanyi okuyita mu kabira waliwo akabira kali ketera okwogerako kebaali baagala okuteekamu emmundu. Ekkubo eryo bw'oba toli mu kulirima ng'omanya mpoma satellite enjokesa nfu naye bw'oba oli mu kulirima eyo yempoma satellite. Tugenze ku kitebe ekitebe kya NUP ekipya Museveni azaako ki Oweekitiibwa His Excellency olwaleero atutereddeyo byayiseemu okutuuka awo engeri aba NRM gye bali baagala nabo okugulawo okuteekawo ekitebe ekyabwe okuteekawo ebintu abantu ne bayina ku magulu gaabwe ne baprotectinga ekibiina kyabwe kubanga kibiina ky'abaana baabwe n'abaana b'abaana baabwe. Abasumba nabagamba mugenda kutuuka mu ggulu ng'olupimo lwe balina okubapimako babapimako oyo omwana oyo amwenkana yaba ayingira eggulu oba amusinga yaba ayingira eggulu naye bwe mutali musinga muligenda mugeena. Yakute ssente z'omuwi w'omusolo n'akolamu ekintu ky'omuntu wa bulijjo. Ekitebe kyabwe nga ebyapa biri mu mannya gaabwe mu mannya ga kitebe mwana wa Uganda awo ensonga z'ebyobufuzi zonna ziggwera awo. N'atuuka n'okutugamba nze tukyekyandeese bayiza wuleka mbabuulire gundi yange agenda yange nanyumiddwa nnyo okuŋŋamba nti ayagala aveewo wabeerewo omuntu omulala. Obudde bujja kukya nga President General wa NUP ava Buwama nga nzaalwa ye Buwama Bunjako ewafande Katongole. Ekyo kyanyumidde nnyo. Leka marufuna kaadi mujja kumpulira kati wulira Museveni kikyazizaako mu mitingi zaabwe bateesezza bwe bati oluguudo olwo lwonna okulujja ku 2 okululeeta okulukuba wano kunoza ne bypass awo kulawunda bizinesi zaawo zonna baagalawo bambega baabwe era mwenna abali awo kesisi egenda obafuukira ezzike muganda wange. Gavumenti egenda okupaaza renti yaawo wonna bagenda kujja bagambe bannannyini batandise dde okuprofilinga bannannyini mayumba ago gonna. Gavumenti emuyite emugambe awo njagala bizinensi eyo omwezi nkuwa obukadde 20 buli mwezi edduuka. Landiroodi ajje yekyange ng'ebyokusaaga akugobewo. Kesisi egenda kwongeza layisinsi zaawo ebasibeko obuguwa ogambe nze munzigulire nzijewo ebyange. Kati mutandike okuprofilinga bonna abaliwo kati mu bbanga ttono nnyo mulaba abagenda okubanga bali mu maduuka ago abali mu furniture abali mu buwooteri obuli awo abali mu dayari eziri awo abali mu maduuka agali awo mugenda kulaba nga feesi zikyuse.
awo wonna baagalawo bambega okwetolola ekibiina awo wonna baagalawo bambega baabwe mutandike okwekkaanya buli kantu waya z'amasanyalaze nazo muzekkaanye n'ebikondo by'amasanyalaze okuva ku muti okudda ku muti egyo gibeerawo 2-3 mukubeewo obulungi ebifaananyi mukwate vidiyo obudde bujja kukya mulabemu akantu akatali ka bulijjo nga bataddemu either kamera oba ekintu kyonna. Museveni tulina omubuuza emirembe ku buli kintu alowooza mbuno yategeera ennyo si yategeera ennyo. Mwetegerezeewo nnyo bulungi buli ku makya musooke mukole random patrol osooka no visual opatrolingisa amaaso n'olaba oba bwe byabadde eggulo bwe biri leero kikuyamba okumanya kiki ekyakyuseemu. Otegedde ab'amadduka bonna mu baprofiling mugenda kulaba nga mu bbanga ttono ng'abaliwo si be baliwo abaliwo kati nga baavuddewo nga waliwo bapya. Ogwo omulimu gwatandise dda ngenza okujja wano okugwogera ng'olumusi tugumaze naye era mweyongere buli omu eriiso mukitegedde. Okwongeza rent awo wonna KCC okwongeza layisinsi zaawo okulemesaawo abantu ba bulijjo. Your Excellency Secretary General leadership ya NUP mwenna muwulire ekintu kino mumaking sure nti ebizimbe byammwe birina firefighting equipments ezammwe mutekewo water point mutekewo ozreels mutekewo fire extinguishers bibeerewo. Abaana abaliwo abakuuma mubatendeke okulwanyisa omuliro. I repeat, God forbid. Abaana mubatendeke okulwanyisa omuliro mubafunire bano ba private gundi security companies zibaliyigiriza okulwanyisa omuliro mubaterewo gundi fire equipments. Ekyokubiri, abaana bano beebake nnyo emisana beebake ekiro babeere soba oba babeere mu shifts 2 nga tebalina ekirala kye bakola nga bakuuma kitebe nga talina kufiisaako kadde mbw agenze kuvuga booda oba agenze kukolayo kintu no babeerewo nga batunula nga ab'ekiro senga asangibwa nga asumagira ekiro mukube ku +974 33 93 96 39 nzije mbakukwatiremu ojja kakasa nti ate mimi iko afande muzima. Abaana abakola ekiro balina okuba nga bali soba. Museveni ayagala kwokyawaawo. 2 amazzi temwesiga gano nti gali ag'oku water point mubeere ne reserves nga mulina tanka ezirimu amazzi kubanga bajja genda okwokyawo nga amazzi bagajjeeko nga ne bwotapinga wali ku ka water point wali nga oziruli ebeera teyina mazzi. Katonda nga bwali omulamu tukisazaamu mu linnya lya Yesu obutatuukawo. Naye ezo ze pulaani z'omubi. Ezo ze pulaani z'omubi. Abaana bagende basome omuliro ogw'amasannyalaze. Waliwo types of fire.
omuliro gw'amasanyalaze baguzikiza batya omuliro oba gwa gaasi oba gwa kigwo baguzikiza batya mubateerewo fire fighting equipments babe nga basobola okulwanyisa omuliro neyo nayo nvuddeyo aba SFC UPDF wemuli bannayuganda mujjukira ebiseera wenajja ne mbagamba nti Museveni alina abantu batendeka bayagala okukukusa okutwala Somalia mu linnya lya operation gye yatuuma operation lipa risasi oluvannyuma lw'aba UPDF abangi abattibwa mu Somalia Museveni ayagala okutuuma mbu ayagala kugenda ku revenginga kuba Al-Shabaab nkiddamu Museveni ye yatta bannayuganda abo naye olw'okuba gundi ye eweddeko tenyuwa ye eweddeko e Somalia nga ayagala okugenda okuddamu okutabangula Somalia asobole okusigazaayo abasirikale kuba kifunamu nnyo in terms of money and firefighting equipment guns and n'ebirala ate no ne skills kubanga batendekebwa mu bintu ebyenjawulo bwe twakikubanga Museveni agenda obatwala n'asizinga n'asooka n'alinnyamu ku kyawakati n'atabatwala babaddeyo nga batendekebwa babaddeyo mu koosi ya myezi 3 babadde batendekebwa omusajja Omuyisirayiri ayitibwa Baraka abeere busiika ayina ne munno omulala gwe babeera naye babadde batendeka abantu bano okulwana ekiro night fighting ku Monday ewedde basitula abantu abo ne babatwala e Somalia babakukusa ne babatwala e Somalia naye bwe babatwala tebabatwala Somalia mwennyini babatwala ku boda ya Somalia ne Ethiopia ku saidi ya Ethiopia gye babateeka babakukusa okuva e Nakasongola babatwalira mu nnyonyi za migugu babatwala nga kago tebalina kiwandiiko kyonna tebaliyo mu mateeka diiru eri wakati wa Museveni ne president wa Somalia kubanga UPDF yemu ejje lya AMISOM simanyi AMISOM UPDF be bamubeeza mu ntebe okutuukiriza ebyetaago bye n'ebya Museveni mu region eyo ennyonyi zaabwe zaatidde okuyita ku Baidoa airport eye ne airports endala eziri mu Somalia kubanga waliyo Abamerika abali in charge ate n'ebitongole ebikese ebyensi yonna obviously biba birina okubanga gyebiri so teyagenze ku bisaawo ebyo naddala ekyo kya Baidoa airport ne babatwala ne bagenda ne babateeka ku saidi ya Ethiopia eyo gye babatadde gye bagenda okuva okukola ennumba essaawa yonna okuva kati mugenda kuddamu okuwulira obulumbaganyi mu ggwanga lya Somalia eyo tweeti ngibawadde ba Twitter warriors mugende mutweetinge ku gundi ennene mugende ku UN mugende ku African Union mugende ku US Embassy mugende ku Biden mugende ku ababanene bona ebi human rights isimanyi UN na UN human rights bichi ebyo byonna mugende mutekeyo tweet ezo mugende mutekeyo tweet eyo mubagambe Museveni yatutte abatujjo okutabangula Somalia buli katabanguka kagenda okube Somalia Museveni yali emabega waako bakuliddwani neno tweet yino ba commanders abawolekedde ekibinja kino wabaddewo omusajja badde ku ddala lya Kano nga bamuyita Kano Asafu Nyakikuru Kano Asafu Nyakikuru bamukuzizza ne bamujja ku ddala lya Kano ne bamuteeka ku brigadier
era kati ye Brigadier Asaf Nyakikulu ye yagenze nga in charge wa kabonda ako akagenda okuba Somalia. Ebintu bye mbagamba mbikakasa nga wembadde nkakasa nga bwe nakakasa ekyabalambuzi ne mutakitweetinga nekituukawo nga tewali yalina tweet neegi mwe mwanjokesa nze sibokesangako mission bannange Museveni tumutayize mission ze zonna zibeera aborted. Museveni ayimiriddewo ebbanga lyonna abadde ayimirawo ku fujjo lino. Kati buli omu kyasobola okukola tukikole Museveni tumufunze kubanga ebyo byayagala okuyimirirako. Mukole tweet zino bannange bwe kituka buli bulumbaganyo obubeere Somalia kati okajjayo osakolingeko dates oli tweeting again obagambe mulaba tweet ezo zitambule. We have to expose Museveni to the bone marrow. Credit egenda wa His Excellency Kyagulanyi bannange omusajja yayimba kundi abalokola effetu bina bwe yandabanga ndi mwesigwa nanteresa ekigambo kye yanondanga ndi mwesigwa. Yesu bwe yalaba Paulo ye yakiwandiika n'amuteresa obuweereza n'amugamba gujja yitaawo. Let us expose Museveni. Gwe bw'oba osobola kya Twitter genda otweetinga ekintu ekyo osirike. Ani traisiwa Asaf Nyakikulu second in command we. Second in command yabadde major ne bamuteeka ku Lieutenant Colonel. Amannya ge bamuyita Kazua Natalo. Kazua Natalo bamujje ku kifo kya yabadde ku ddala lya major ne bamuteeka ku lya Lieutenant Colonel ne bamukwata ne bamutwala okubeera second in command. Eyagenze deko nga third in command bamuyita Idiringi Kazimoto ali ku ddala lya lieutenant ye yagendeddeko nga third in command. Beba bagenze okulidinga ekibinja Museveni kyeyakukusizza n'akiyingiza Somalia okukola obutujju basobole okulinyowinga contract ya Museveni okubeera e Somalia. Buli bulumbaganyi bwonna obugenda okukolebwa e Somalia oba ku embassies oba ku motoka oba ku train oba ku ocean wonna obulumbaganyi bwonna obugenda obeerawo ku bantu ba bulijjo ku zi hoteri ku bisaawe Museveni yali emabega waakyo. Bannange munyige Museveni abatikka abakomyewo. Twogeraganya nabo butereevu okuva e Somalia. Twogeraganya nabo butereevu era nja kuba updatinganga buli akanabaawo okuva e Somalia nja ba updatinga. Abaana bakoye okukola ebikolobero